Okay, buterevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja wasibyota sebo wasibyota nyabona tuli fenna tukoniza mu program Kalumanywera nga bulijjo omulangira Kalemage gange. Program eno of course tuogera ku nsonga ezigera maaso okwanzibirawo mu nsi yonna okwetoloola nenga bulijjo nsokanibwa ku mawulire agabaddewo mu nsi yonna nobiranga munanga otegera kwagaga mugogo tuba tulondobyeyoko n'omanya mune ekigenda maaso mu nsi muwangaalira ensi bweri etambula etya byonna bwe bityo then ate tukagenda Kalumanywera nitulaba ebyo bino ebivaako Kalumanywera nga bwalina okuba nga atambula kitundu ebyenjawulo era mugana nga tuliza tutandise nate mu mpolampola olunaku olwaleero. Nja kutandikirako mu mawanga gano aga Bulaaya. Mawanga Bulaaya mayiga ali mu kevuma ekintu kimu gagamba Africa fe tusinga okuba nti munnange ebyadda Katonda yatugomolako ensi semazinga kuno kwetuli kwetuwangaalya nabulamu kati bomu ne bali mu kubonaabona fe gwaka tusanyuka neetonya ne tusanyuka lwera tonye tusanyuka byonna bino obudde bwa bulungi nnyo nnyo climate change nungi nnyo akati bo bali mu kwanti bakyakaaba mu kita heat wave omuyaga obejjengo ly'ebbugumu eribadde lipitirivu ennyo nnyini ddala omwaka guno wetwogerera ate nga likyagenda mu maaso akati kiga ntino abantu munnaffe abasukka ba fire attendants abasukka mu lunaana bavudde munange ne babiranga bageza okuba nti bazikiza omuliro ogubadde gukutte mu maserengeta ag'ettawuni emayiddwanga Odemira mu maserengeta g'eggwanga erimayiddwanga erya Portugal. Guno nno omuliro gwabadde gwayosezza abantu ekiro negwakiza ebintu ekiro era nga abantu bagamba nti nno balina okuba nti munange basengula basukka mu 1400 bana bannaffe abalanyisa omuliro guno firefighters 9 mulambirira bafunye ebisago nga bageza okuba nti bazikiza omuliro guno baga nti temperatures obe bugumu lisusse ku degrees Celsius okusukka 40 era nga kigamba nti obudde bwonna wiiki weggwerako eno lijja kuba nga lyeyongedde ate waggulu ennyo nga bw'okiwulira kakati baga nti bakafuna emiriyo 3 ejja kuba nti jakaba nti mu Bulaaya yonna gyo gibadde gibookya abasajja battu ne bakazi battu era baga nti nno gyonoonye kibayita hectares esukka mu 10 mu ggwanga erya Spain ku weekend awo era nga bo munange basobola okuba nti bagukakanya mpola ati mu Portugal wubaga nti no temperature ziriyo 6.4 baga nti no guno gwe mwaka gukyasinza okuba nti gwokya bukyangabana okuba nti bali kodinga ebbugumu mu ggwanga lino kati omuliro guno gwataka kunaku lwali lwa Saturday olw'omukaaga era nga gubadde munange gugenda mu maaso okuba nti ate gweyongera okuba nti gukumiwa buli kaseera ne gusooka guyingira mu kitundu ekimayiddwanga Algarve kino emukwezo region ezisinga okuba nti munezaniriza abantu abazze okuba nti balambula abalambuzi mu ggwanga eno erimayiddwanga erya Portugal naye wonna wonna bayokyezaawo olw'ensonga nti no empewo eno yadde yamaanyi nnyo ate ng'eyokya so etwogerera kigambibwa nti nno ettaka oba ennimiro eryakoba nti munange lyonoonebwa omuliro guno ziwezaako that is hectares 607 zeeka zino zangu omutwalo gumu 606 ez'ettaka ate ng'ebyalo 19 saako ebifo abantu bagenda okulambula 4 birambirira ne campsite ez'enjawulo zonna zaddukiddwamu abantu badduse dda bagamu ne tebajja kukirinda kuba bayinza okufiira oba bagenda okufiirwa obulamu bwabwe okusinza ku mmenya wa tawuni eno amayiddwanga Heleda Agreiro agemunanga embeera kati eri so critical mbi nnyo nnyini ddala yennyamiza ate era terina kutegeera oba kinaggwa ddi oba nakinakikomya ddi otwogerera mu masekati g'eggwanga waliwo kye bayita omuliro gw'enjawulo gweraso okuba nti muneegusaanyaawo nate that is n'enguudo era nga that is okuliraana oba makati ga AI waliwo kye bayita Lisbon ne Porto ebibuga byeriri ebyo enguudo eraso okuba nti bazisaanyizaawo ddala kakati bafunye ennyonyi mbambi ezigenda maaso okuba nti zizikiza omuliro guno nga ziyita mu bwengulu eyo era nga bo buyinza bagambye nti nno bwe boogerera kati bayinza okuga nti babanze okulangirira municipalities 120 ze towns 120 munange mu Portugal bagenda nti ziri kati ku maximum risk ziri kubwerinde olw'omuliro guno ogukwata obukwasi bwe gutyo mu Spain nga wegera nti omuliro gwasaanyizaawo ebitundu emayiddwanga ebya Cadiz ne wamu ne Huelva wali mu Northern Carolina region bagenda nti no hectares esukka mu 1000 zasaanyiziddwawo ku lunaku lwali lwa Saturday ne Sunday abo biti munange kyabadde akiga nti no heat wave oba ebbugumu nno ery'omuliro kati eritwala gutambula lyeryokusatu mu kuba nti munange gwaka oba gugenda maaso kwa gusaanyawo ebintu ebiyazako ddala sente pitirivu nnyo
muwanga gano aga Bulaaya. Kati no munange bo bati bannaffe bali mu kubonaabona bo mu mbeera bwetyo olwo omuliro guno ogenda mu maaso. Kale nkujjeyo kakuteko mu ggwanga nate erimanyiddwa nga erya Middle East n'eggwanga erya America emaze okuba nti deployinga etutte abasirikale 3,000 3,000 mu Middle East. Amagye gano bagatutteyo nga bagamba nti nno bongeddeyo n'ebyokulwanyisa ebirala okuli emmeeri okuli amaato amalwanyi Middle East nga bagamba nti nekibatwazizaayo kuba nti nga banafuya oba tiisatiisa amagye ga Iran ge bagamba nti nno gano gabadde gavaayo nga gagenda mu maaso agalumba ebyombo ebitambuza ebyamaguzi ku mazzi n'okuba nti bataataganya eddembe eryawo wonna abayita ku nnyanja. Kale ekibinja ekyokutaano ekyoku mazzi ekyamagye agaggwanga erya America balangirire ku nnaku olw'eggulo ebukezo no kulwalero nti nno abasirikale abasuka mu 3,000 ba marine ba sailors bano bazokuba batuuka mu Red Sea nga balinnye ekibayita ekyombe kimanyiddwa nga amphibious assault ship nekidookinga bulungi nnyo era batuuse bulungi nnyo mu kitundu ekyo. Kati okusinza munaffe ku statement yafulumiziddwa that is commander w'ekibiina ekyokutaano amanyiddwa nga Tim Hawkins yagambye nti nno these units add significant operational flexibility and capability as we work alongside international partners to deter destabilizing activity and de-escalate regional tension caused by Iran's harassment and seizures of merchant vessels earlier this year. Yaga nti ebibinja bino tusindise bigenda kuyamba okuba nti bizza embeera mu nteeko nga bikolagane bannaffe ab'omu nsi endala okulaba nga tukkakanya effujjo n'effutwa erya Iraani lye bakola n'okuwamba ebyombo ebiyita ku mazzi gano bukyanga omwaka guno gutandika. Bw'ati bwe yagambye ekyomo kino oba eryate eryalese bannaffe bano abalwanyi ery'oku mazzi liruga lino eryakasinze okuba nti munange eryakasinze okuba nti oba eryakasembeyo okuba nti lireetebwa kuno nga liyitibwa USS Bataan. Ekiga tino lino teryasitudde balwanyi bokka basirikale wabula kwabaddeko nate ebyokulwanyisa mu bbanga air assets kwabaddeko n'ebyokulwanyisa mu mazzi ebyenjawulo. Kigambibwa nti nno tebaspecifying system eziri on board kuba nti balabula omulabe naye nga amagye gagamba nti nno eryato lino lyabadde lisitudde endowooza okusinziira mu ziringa dozens nga 2 that is ez'ebyokulwanyisa ebizuka nga ku bino mulimu kibayita Osprey Tilt Rotor aircraft n'ekika ekimanyiddwa nga FV-8B Harrier attack jets. Zagenda omunange zino bazitambulizaako oba nga kweziri ku kyombo kino. Okusinza ku US Central Command Defense Secretary amanyiddwa nga Lloyd Austin Kaddugala yavudde munene n'agamba nti nno omuve nje bakoze nti bagamba bajja gikolako mu July olw'ensonga nti nno Iran yagezaako okuba nti munange wamba amaato gayo ag'ebyobusuubuzi mu kitundu ekyo. N'olw'ensonga eno agati no Washington obeggwanga erya America tejja kusirika busirisi era badde buli kaseera nga banenya eggwanga eno erya Iran okuba nti bawamba amaato agayitaawo okuva mu 2019 era kino munnaffe bagee kino bakikoze Pentagon ekimanyiiko n'ensembuzi kimanyiiko naga diplomats bakoze zino okuba nabo beerinda. Mu mwezi makati ga July Defense Department yavaayo n'egamba nti no yasindika ekika ekyennyonyi zino ennwanyi ekika ekya F-35 ne F-16 wali Middle East etwaliddeko guided missiles destroyer okuba nti munange badefendinga mbu interest ez'eggwanga erya America wamu n'okuba nti bakuuma eddembe era bonna batambulira ku mazzi era nga kibaliko kiri kimu kyokka batunya nti no Iran yensi ezimu kwezivuddeyo ne ziba nga zikyankalanya eddembe ery'omu kitundu ekyo. Kali nga iso olunaku lumu nga tebana kuba basindikayo USS Bataan eno tebana kuba ngetuka mu Red Sea. Iran yavuddeyo n'egamba nti nno amagye gaabwe ag'oku mazzi galabika nti gamaze okuba nti geeteekateeka galina ebyokulwanyisa eby'obulabe ebipya bamaze okuba nti bafuna nga mu bino mulimu kye bayita reconnaissance ne combat drones, mulimu ebyokulwanyisa eby'amasannyalaze, mulimu trucks bateekako missile launchers, mulimu ne cruise missile wamu ne ballistic missiles ebadde eina eganno zino mpya ezirina amagye gaabwe ag'oku mazzi gazifunye. Akati nno mu kwogerako ku new capabilities oba obusobozi bwa ebyokulwanyisa ebipya balina komanda ow'amagye ag'oku mazzi owa Iran amanyiddwa nga Alilenza Tangisiriri yage system ejja kubanga yo ebayambako okuba nti munange ekuba kyebayitanga ekuba nga esinzidde wala nnyo nnyini ddala. So Iran ebadde ejja buli kaseera nga yo evumirira ekyeggwanga erya Amerika okuba nti yeteeka nnyo mu nsonga ezitagikwatako ez'ensi endala okuba nti enoonya entalo oba ewakula entalo ku mawanga ag'enjawulo. Waba negamba nti obugunga obugenzi maaso nga bubeerawo bonna mu Persian Gulf America yebuleese
bweti wegamba kanyo kijidde achiga nti no mwezi ogwaggwa waliwo nate eryato ery'obusuubuzi lye bagamba nti no lyo lyali lisimagolinga lyali kukusa ebintu ebyamaguzi era maaso ne bakola ki Iran neva nerigana okuba nti liyitawo kigamba nti no lino lyali liko emundu ate nga ziva mu ggwanga erya Amerika nga zina gye zitwalibwa. So embeera munange bweti bweri mu kaseera kano kenyini tuba tukyali awo nkuteeko mu ggwanga erimayiddwa nga erya Ukraine. Ekiri mu Ukraine munafatiriza mu ddwaniro kyekiriyo Washington tuba twogera ku Amerika evuddeyo nekakasa negamba nti nno egenda kuba nate ekwata tekika ekya tanka ekika ekimayiddwa nga ekya Abrams tanka ezitwale mu ggwanga erya Ukraine omwaka gunagwerako guno mu mwezi ogwa January. Bino byogedde senior official okuva mu Pentagon badagako eri bannamawulire n'agamba president gwanga lya America Joe Biden yavudde n'agamba nti no byasuubiza agenda kuba nti abituukiza mu mwezi ogwa Gatonya guyita January omwaka ogujja. Tanks zino bagenda zo ziri ready okuba zitwalibwa era omwogezi that is the chief wa acquisition gwebeta acquisition chief ow'amagye gwanga erimayiddwa nga erya America onamayiddwa nga Daka Bush yagambye bannamawulire nti no ebyokulwanyisa bino bye balina okuba nti bafuna agambye nti no bilina okuba nga babifuna Europe yeso okuba nti ebifuna then bigende kati mu ggwanga erimayiddwa nga erya Ukraine era nga tebigendagenda byokka bigendagenda nebinaabasubisa okuba nti bikozesebwa ekitegeeza kuli kondoza spare n'aba nayigiriza okuba ni munenge bano bajja kuyigiriza abayikwere okuba babikozesa kale eggwanga erya America libadde planninga buli lunaku okuba nti liwa that is amagye ag'eggwanga erya Ukraine ebyokulwanyisa wamu ne spare parts saako amafuta saako n'ebikozesebwa nga tanka ez'enjawulo era bino bagenda bijja kuba bisindikibwako olunaku lwennyini nga basindika deliveries ezo okusinza ku Bush nga bwe yagambye. So naye kati mutegedde si tanka zokka wabula ejja kuba full package ejjokuba nti egenda ne tanka webina bigenze mu mwezi ogwa January. Eggwanga erya America lyavaayo neligajja kuwa tanka 31 nga liziwa eggwanga erimayiddwa nga erya Ukraine kossa n'ebikozesebwa mu lutalo nga bali mu kuba nti balwanagana. Era wano July nga gwako omusamu gwaggwako bannaffe abe Ukraine bavaayo ne bagamba nti nno baali bafunye ebyokulwanyisa eby'amaanyi 68 byokka ebyali bituuse mu ggwanga erya Ukraine by September omwaka ogwaggwa. So okusinza ku mawulire agava mu nsi ez'enjawulo kiga nti nno amagye ggwanga erimayiddwa nga erya America garansookuba gatandika okuba nga traininga that is a crew oba abasirikale aba Ukraine abanasooka okuba ne bakozesa tanka zino nga bazivuga baba trainingere mu ggwanga erya Germany okuva mu mwezi ogwokutaano. Eno training yamala weeks 12 era nga kiga nti negenda kubanga ikomekezebwa of course mu mwezi guno bwe tulimu ogw'omunaana okusanga officials oba official statements eziva mu Pentagon. Originally Pentagon yagamba nti nelega kuba nti bakozesa kibayita modern variants ebyokozesa ebiri ogamba ebipyapa ebyamuko ekika ekya MI A2 variants ezo nene bakyusaamu ko mwezi gwokusatu naga kabagenda ku kika kiri ekikadde muko ekimayiddwa nga M1 A1 bwati munange bagamba. So nagamba tino bagaba balina okubanga basomesa aba Ukraine abasirikale basomesa ngeri okozesaamu that is tanka zino such that baba bagenze mu lutalo bajja kuba bakozesa n'enkadde ekika ekipya tebakibawa. Tanka zino kiga nino ziyinza okuba nga zijja kubanga ebimu ku ebyo bezikozesa ng'ebyamasanyalaze bayinza obijjako kwate bijja kuba nibikozesebwa mu ggwanga erya Ukraine kale balina okuba nibazeekennenya nate awo ne bagamba nti nno zino advanced equipment bagamba nti nno beetaaga obwongo bungi okuba nibazitegeera zino bajja bijjako bino byonna at least bibeerenga munange tibiwa buzibu aba Ukraine kuba babikozesa kubanga bajja kuba tebayimanyi bulungi nnyo ate bitwala akaseera okubiyigira ddala mu mbeera bwekyo munnaffe atuwuliriza. Kakati nno bwe batyo batugambye ebyokulwanyisa olutalo lulinga katutandika obutandisi kubanga obudde bonna wabanga tubali tulowooza nti tugenda kuba lukomekkerezebwa ate ne wabawo ebyokulwanyisa ebigenda mu maaso okuba nti bijja kitegeeza birina okuba nga lweyongera mu maaso paka gye lunaakoma. Tuba tukyali awo nate gavumenti y'eggwanga erya Ukraine yonyine eva negamba nti no compromise with Moscow erayidde ne bagamba gavumenti ya Kiev oba giyite Ukraine egambye tennaba kuva ku mulamwa gwayo ogwa peace formula ogwa President Zelensky gwe yagamba yeetaga 10-point program ya peace formula yokayoka bwabanga munange wakuteeka wansi ebyokulwanyisa wabula tewali kuzikiza tewali kutya tewali kutiitya n'akamu n'akeddagala
bino byogeddwa omuwi w'amagezi we amayiddwa nga Mikhail Podolyak yadde munange ng'ayogerako ng'addamu ebadde bimubuuziddwa nga bamubugama nti nno lwaki ddala balabanga Ukraine eringa enafuyeemukko mu kulwanagana neki ekyavudde mu lukuŋŋaana eri Saudi Arabia kyekati kyalaze nti Ukraine tekyalina maanyi bulungi. Mawigana musajja yagambye the only basic foundation for negotiation is President Zelensky's peace formula. Ono Podolyak bwatyo yagambye nti nno engeri yonna ey'okuteesa kulaba nti formula eya Zelensky emayiddwa nga peace formula eno eya points 10 eteereddwa mu nkola. N'agamba nti nno there cannot be compromise position such as immediate ceasefires and negotiations here and now that give Russia time to stay in the occupied territories. Only the withdrawal of Russian troops to the 1991 borders. Olidde tewalina kuteesa wadde okukkakanamuko wadde fuga tusikize emmundu okuba ntekyasika mu kaseera kano oba okuteesa kati nti oba okuwa Russia obudde okuba nti esigala bitundu bye yawamba. N'agamba kye balina okukola kiri kimu kyokka fe okukkakana nga Russia evudde mu matwala ago ne tuddeyo ku nsalo zaffe nga we zaali mu mwaka gwa 1991 nga mwanga amaze okuba gafuna independence oba etwaze nga Soviet Union amaze okuba nti evaawo. Bo batyo omusajja wagambye n'omuwi w'amagezi owa Zelensky amanyiddwa nga Mikhail Podolyak. Kati Ukraine egamba Russia nti erina okuva mu bitundu bye yatwala okuli Donetsk, okuli Luhansk, okuli Zaporizhzhia, okuli Kherson, ezo regions 4 ezegatta ku ggwanga erya Russia omwaka ogwedde. Wabula si yokka, Crimea eno yalonda nayo yakuba akalulu 2014 nga twakava mu lutalo oba twakava mu kwekalakaso kwaliwo revolution yali ewagiddwa eggwanga erya America. Olava mu revolution 2014 nayo kwakaluka ekikungu Crimea ne yegatta ku ggwanga erimeddwanga erya Russia. Kabine ne bagamba bino kwanti biddira eggwanga erya Ukraine ne babagala munange siwansi ebyokulwanyisa. Era agamba nti nno any scenario of a ceasefire and freezing of the war in Ukraine in the current deposition will mean only one thing: Russia's actual victory and President Putin's personal triumph. Bwatyo omusajja bwe yagambye nti nno okusaasa ebyokulwanyisa n'okulekera okutana tugenda mu maaso mu ggwanga erimayiddwanga erya Ukraine nga twongere kati kitegeeza ekintu kimu kyokka: Russia ng'ewangudde okusinza ku President ono Putin kyayagala agaba buwanguzi nga ye ng'omuntu. N'agamba this would be a great defeat for the Western world and the end of the current global security order. N'agamba kino kasa kikolebwa bityo Putin n'awangula kijja kuba kyakuwangulwa nnyo eri ensi za Bulaaya zonna n'ensi yonna. Bintu bya security tujja kuba muneetuze babega nga batuwangudde. Akati nno etwogerera tujaga nti nno kati endagaano zenza okuzza emirembe kuba tuya Minsk 1 Minsk 2 eza 2014-2015 ezaali mu Paris ne Berlin eno zaagwa butaka. Kati balaka batunudde Minsk 3 bwenebanga eribeerawo enteeseganya zinaabeerawo wakati wa mwanga gano gombiriri singa bana bakuzza wansi oba bakusawansi munange ebyokulwanyisa mu mbeera bwekyo. Naye nga tugamba nti nno Moscow oba Russia yagaana yakwata pulaani oba formula eya Zelensky eya 10 demands byagale 10 n'agisula mu kaseera wali n'agali so kubanga kisoboka ye alina kubanga akuuma abantu nga bwe baalonda balina okuba batambulayo batyo munafu atuuliriza. Akati omusajja yagambye there cannot be negotiation process in the current deposition. The status quo must be changed on the battlefield. This means more weapons, missiles and aircraft. Podolyak bwatyo yagambye munaffe tosobola kubaawo okuteesa obudde buno bwennyini. Embeera nga bweri ekiraga okuba nga kikyuka maybe kukyuka ku battlefield mu ntabwe wali. Kino kitegeeza ebyokulwanyisa ebirala, missiles endala n'ennyonyi ennwanyi endala. Bwatyo yagambye omusajja ono munaffe atuuliriza gwaliko Impact FM radio Lwasa Mayinja. Kale katuumulemu kotandikiraawo tuva ku mukoto.